Mukama okujjanga gy'oli onaze n'omusaayigo ogusinga byonna ompise Mukama okujjanga gy'oli onaze n'omusaayigo ogusinga byonna ompise Mukama okujjanga gy'oli onaze n'omusaayigo ogusinga byonna ompise Mukama okujjanga gy'oli onaze n'omusaayigo ogusinga byonna kazije Yesu kazije gy'oli naza n'omusaayigo ogusinga byonna kazije Yesu Yes, kitange omulungi omwesigwa nate njagala kwebaza olwakadde kano mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Weebale nnyo nate era ssebo gwe atagwawo. Weebale amaanyi gaffe amangi, weebale ekisa kyaffe ekingi, weebale gwe ayatulokoola ssebo, weebale gwe ayatumanyisa, gwe ekyama ekyali kyakwekebwa, gwe kyama ekyedda mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Nate nkwebaza olw'omusaayi ogwayika ku musalaba, nkwebaza olwakadde kano ssebo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Abantu bano buli muntu agenda okuwulira eddoboozi lino leka libeere ensulo ennamu mu ye, leka libeere ensulo ennamu mu ye, bubeere obulamu mu ye n'oyo gwe ngenda okuweereza naye. Ngamba oyo agenda okusindika eddoboozi lino ne munna alifuneko, agenda okusheyalinga naye Mukama muwe omukisa kubanga tugenda kuweereza ffenna. Weebale gwe atagwawo. Abantu bano babikule amagezi, babikule okutegeera bamanye. Bayibuli tusomesa mu Matayo 13:11 nti ffe tuweereddwa okumanya ebyama eby'obwakabaka eby'eggulu, naye abalala tebaweereddwa kumanya bintu ebyo. Taata nkusabye bantu bano babikula amagezi gaabwe n'okutegeera kwabwe, ebintu bino bigasa obulamu bwabwe era babitegeere mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka omusaayi gwo gubanaaze, gubatukuze, gubakuume mukadde kano nga tugenda okwogera ebigambo bino mu linnya lya Yesu nsabye, amen. Kankomewo katono nnyo naye nga sinabagenda bikula Bayibuli yo, ogenda kubikula Danieli 7:25. Awo tugenda okutandikira Danieli 7:25 otugenda okutandikira. Ngenda kuwa audio waggulu awo. Leero tugenda kuddamu ekibuuzo kya sister waffe ayitibwa Rose. Tukuŋŋaana naye wali ku Just Gospel Fellowship Center WhatsApp channel yaffe. So yabuuzizza ekibuuzo ejo ekiro Kusumba Lwanyaga nagezaako okumuddamu, nange nengezaako okumuddamu, naye obudde bwabadde bugenze ate ng'ekintu kigazi nnyo. So ne tumusuubiza nti tugenda kukiddamu, tugenda kukiddiramu ddala ate era
ne tugamba nti katukirete wano oba olyawo eriyo no yandyetaza okukiwuliriza ne kiyamba obulamu bwe. Tugenda kupulengera audio newankubadde ng'eyinza okuba mpanvuko eyinza otwala eddakiika nga 7 naye oweetaaga obiwulirize ekibuuzo kye nga bwe kyabadde kiri ate naffe tulabike nti no tumuddamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Dakiika emu yokka nkomewo. Danieli 7:25 we wali ekibuuzo kye. Kankuwe audio ye kwe tuba tutandikira ogiwulirize bulungi nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kankuwe audio ye wano. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda, mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Mwebale nnyo okuweereza, mwebale nnyo okuyimirira, Mukama abawe nnyo omukisa. Musumba waffe, omusomesa waffe, mwena ba admin n'abooluganda mwena, Mukama abatuweere nnyo omukisa, mwebale obutakoowa. Ndinawo ekibuuzo nga kiva mu Danieli 7:25 wagamba weewati musomesa Mukama waffe akuwe nnyo omukisa okubeera nga otusomesa wamu ne musumba mwebalire ddala. Wagamba weewati alyogera ebigambo olwa 25 lugamba we luti basonyiwemu olw'eddoboozi eriyitamu. Alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo era aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo n'amateeka agassibwawo. Awo we wali ekibuuzo kyange. Omulaba ono biseera kye bye yakyusa n'amateeka gaabyo. Mukama yeebazibwe nnyo omulungi. Omulaba ono biseera ki bye yakyusa n'amateeka. Wali ebiseera ebyasibwawo n'amateeka naye ebiseera ki bye yakyusa? Kubanga nnyeze kutunuuliramu mu byawandiikibwa nenzijja ne kino nti watyanga omulaba ono yakyusa olunaku olwa Ssabbiiti n'aluuza mu Sande. Kubanga bw'okola okunoonyereza kiraga nti Ssabbiiti oba kiraga nti Ssabbiiti lwero olunaku omulokole yakkiriza Kristo lw'alina okubeera nga atenderezaamu Mukama, so si saanidde. Kubanga Sande ye saanidde ey'abapaganizimu. Mukama naye alina ennaku ze ze yeerondera wakati we n'omundu. Era ayogera eri mu Ezekyeri 2 mu Ezekyeri eyo 2 n'olunyiriri lwa 12 n'olwa 2 kwegamba Ssabbiiti alina Ssabbiiti ze zateekebwawo ng'akabonero wakati we n'omundu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo era nga Ssabbiiti erina mu mateeka. Mbadde nkyebuuza ne ŋŋamba kankitwaleko mu kkanisa nja kubanga neeyongera okumanya ebisingako awo. Watyanga omulaba ono yakyuza Ssabbiiti n'agiteeka mu Sande kubanga mu Bayibuli yonna tulengera bannabbi Mukama waffe Yesu Kristo Amiina. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekibuuzo mukiwulira kikyagenda mu maaso. Sister waffe Rose yakubuuzizza ekibuuzo nga kisinziira mu Danieli 7:25. Amiina. Yasinzidde mu Danieli 7:25. Nzikiriza nti ebigambo bye ngenda okusoma wano naawe obirina. Tugenda kwongera eddoboozi lye. Agamba nti era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Wano boogera ku kye tuyita Antichrist. Era alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka. Kakati ako kagambo kakulu nnyo wali omulamwa gw'olunaku lw'olwaleero nti Antichrist ono
litegeka okuwanyisa ebiseera tukaddemu okuwanyisa ebiseera n'amateeka. Kakati sister waffe Rose mu audio ye ekibuuzo kye ng'abuuza ekibuuzo alina statement z'akoze. Ze nandyagadde tuwa obudde naawe oyambibwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsonga eno nkulu. Puliriza mukwano gwange. Nfukamidde ku bigere byange nga nkwegayirira onkwate bulungi. Ompulirize bulungi nga tuyigiriza. Mwebale nnyo kuyimirira Mukama abawe nnyo omukisa. Musumba waffe, omusomesa waffe, mwena ba admin n'abooluganda mwena, Mukama abatuwere nnyo omukisa, mwebale obutakoowa. Ndinawo ekibuuzo nga kiva mu Danieli 7:25. Wagamba weewati musomesa Mukama waffe akuwe nnyo omukisa okubeera nga otusomesa wamu ne musumba mwebalire ddala. Wagamba weewati alyogera ebigambo olwa 25 lugamba bwe luti bansonyiwemu olw'eddoboozi eriyitamu. Alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo era aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo n'amateeka agassibwawo. Awo we wali ekibuuzo kyange, omulaba ono biseera kye bye yakyusa n'amateeka gaabyo? Awo we wali ekibuuzo kyange, omulaba ono biseera ki bye yakyusa n'amateeka gaawo? Uliriza. Mukama yeebazibwe nnyo omulungi. Omulaba ono biseera ki bye yakyusa n'amateeka? Wali ebiseera ebyasibwawo n'amateeka, naye biseera ki bye yakyusa? Kubanga nnyeze kutunuuliramu mu byawandiikibwa nenzijja na kino nti watya nga omulaba ono yakyusa olunaku olwa Ssabbiiti n'aluuza. Kaakati bwe tuba tuwuliriza eddoboozi lino, abuuziza ekibuuzo ate ne yeewa ansa okusinziira ku oba oliawo kye yawulira, oba oliawo kyazudde nga ye, oba oliawo kyazaawulira naawe, oba oliawo nga kyozoomanyi, oba oliawo ng'alina gwe yakibuuzizza, oba oliawo nga kyazaamanyi, oba oliawo ng'alina gwe yakiwulirako. Naye yonna gye yakiwulira, bano babayita ba Seventh Day Adventists abakwata Ssabbiiti, be baddamu ekibuuzo kino mu ngeri eno. Wuliriza mukwano gwange. Musande kubanga bw'okola okunoonyereza kiraga nti Ssabbiiti oba kiraga nti Ssabbiiti lwero olunaku omulokole yakkiriza Kristo lw'alina okubeera nga atenderezaamu Mukama, so si saanidde. Kubanga Sande ye saanidde ey'abapaganizimu. Mukama naye alina ennaku ze ze yeerondera wakati we n'omundu. Era ayogera eri mu Ezekyeri 2 mu Ezekyeri eyo 2 n'olunya olwa 12 n'olwa 2 kwegamba Ssabbiiti alina Ssabbiiti ze zateekebwawo ng'akabonero wakati we n'omundu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo, era nga Ssabbiiti erina mu mateeka. Mbadde nkyebuuza ne ŋŋamba kankitwaleko mu kkanisa, nja kubanga neeyongera okumanya ebisingako awo. Watya nga omulaba ono yakyuza Ssabbiiti n'agiteeka mu Sande, kubanga mu Bayibuli yonna tulengera bannabbi Mukama waffe Yesu Kristo ayogera ku Ssabbiiti eno. Ssabbiiti eno Mukama waffe yagikuumanga ng'empisa ye. Yagendanga mu kkuŋŋaaniro ng'abuulira ekigambo ku lunaku lwa Ssabbiiti. Abatume nabo ng'empisa yaabwe, ng'empisa ya mutume Pawulo yagendanga ng'abuulira mu kkuŋŋaaniro enjiri ya Mukama.
Yesu kazi jetoni naza no musai ogo singa byonna kazi Yesu Amina. Kale twebaza Katonda nate audio mpanvuko anyinza obutagimalayo obolyawo naye byonna ebirimu bye bimu. Sister waffe kyabadde iye agezaako okusimba ng'atutegeeza nti Daniel 7:25 olunyiriri olwo nti omulabe wa Kristo agenda kukyusa ekiyitibwa oba agenda kuwanyisa ekiyitibwa ebiseera n'amateeka. Mukama waffe yebaziwe nnyo. Naye olunaku lwaleero njagala kukubiikula amagezi go, njagala kukubiikula okutegeera kubanga yesaala nnene ne Mukama waffe Yesu Kristo yagikola n'agamba nti kitange babikula amagezi. Mukama yebaziwe. Nange nsabye essaala Katonda akubikula amagezi otegere ebigambo bino mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Gye buva ne gye budda oyitibwa omuseveniside mulabe wa Kristo. Omuseveniside mulabe wa Kristo. Ekisookera ddala mu byonna bwe tutunuulira omulabe wa Kristo enteekateeka ze zonna zaalina eri ekkanisa, olunaku terubeerangako mulabe eri mu Kristo. Kiddemu olunaku terubeerangako kizibu kyaffe abalokole. Tekisobokera ddala ekyo. Nkiddemu olunaku terubeerangako kizibu kyaffe. Olunaku terutuziyizangako kuweereza Katonda, ate olunaku terutuziyizangako kusinza. Teruliyo, tekiribaayo. Kubanga tukuŋŋaana buli lukya, oba tuli mu kkanisa oba tetuli mu kkanisa. Tukuŋŋaana, we fellowship. Now, nga ninawe njagala osooka okuteeka awuliriza nakutegeezeza nti ngenda kugenda mpola. Daniel 7:25 ayogera ku kye tuyita ebiseera n'amateeka. Omubi byateeseteese okukyusa. Daniel 7:25 agamba nti he shall speak words against the Most High, and he shall wear out the saints of the Most High, and shall think, and shall think to change times and the law. Think, alirowooza. Tukaddemu ffenna. He shall think. Debate eno twagirinako dda n'abayitibwa ba Seven-Side. Tebasobola kugituulamu. Tebakisobolera ddala. Debate y'olunyiriri luno tebagisobola. Kubanga ekyawandiikibwa bakisoma mu bukyamu, bakitegeera mu bukyamu, ne babba abantu bangi, ne bazikiriza abantu bangi. Balabe ba Kristo abo. Olunyiriri lugamba, ngenda kusoma versions eza Bible eziwerako. Daniel 7:25 He shall speak words against the Most High. He shall speak words. Ajja kwogera. Era aliyogera ebigambo. Kakati ku bigambo bino ebigenda okwogerwa tagenda kubirowoozaako birowooza, naye agenda kubyogera ng'avvoola Katonda. Era Bible tusomesa, he shall think to change times and the law. He shall think to change times and law. Daniel 7:25 And he shall speak great words against the Most High,
and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. Think, kenjagala olowoozeemu, kulowooza, alirowooza. Kakati baganda baffe basoma ekigambo kino nti alirowooza, bo ne bagamba nti ajja kukyusa. Kyova olaba nti bw'owuliriza odiyo ya sister waffe Rose yakutegeererezaawo nti yategeera dde endowooza y'ono Antichrist agenda kukyusa. Kye tuba tubategeeza nti bwe muba musoma Bayibuli mugyegendereze, mukakkane, akagambo kamu bwe kati kakutomeza n'otomera, kagambo katono nnyo bwe kati kakutomeza. Kati sister waffe Rose bwe mutamuyamba oba bwe tutamuyamba atomedde, agenda kudduka misinde, agende mu ba Seventh Day agambe nti bannange muli batuufu. Kulwaki? Kubanga ba Seventh Day basimba sabbiiti, ate bawulira nti sabbiiti yakyusibwa era egenda kuva ku lunaku bwe luti, balina theory waabwe oyo gwe basomesa oyo. Ndi kati Antichrist ateekateeka sabbiiti eve ku lw'omukaaga, simanyedde ku Sunday, nga Sunday ye Sunday law, biki n'ebirala nga basinziirira wano. Naye Bayibuli esomesa nti he shall think, alirowooza. Kakati nga tetunagenda ku kye tuyita times and laws, tunuulira ekigambo kino. Ekigambo kigamba he shall think, alirowooza, to change times and laws. Naye eri waggulu nga 25 atandika agamba he shall speak. Awo tewali kulowooza nti alirowooza okwogera ebigambo ebivvoola Katonda. Ekyo tekiriko kulowooza, kiri straight, agenda kwogera ebigambo ebivvoola Katonda. Naye bwe kituuka wano ku biro wangi, bwe kituuka wano ku biseera n'amateeka, alirowooza. So it's a probability okulowooza okukola oba obutakola. Ekyo tetukirinaako garanti. Bwe nzija ne nkugamba nti Rose nakatudde namyalo onajjayo ku Sunday n'otukyalira ku kyaki, n'ongamba kankirowoozeeko, sikutute wala. Singa nvaayo ne nkwogereza njagala kuwasa ne nkugamba namyalo, bambi nkusaba, badde nsaba obeere mukyala wange tugende mu kkanisa, ne nkwogereza n'ovaamu ekigambo n'ogamba kaneerowooze. Si bwe mutu bwe mutugamba kaneerowooze nja kuddamu ku mwennaani ali eyo atereera entende, n'ongamba nti namyalo kaŋŋambye nti kaneerowooze, kaŋŋende ndi ekisambi ky'enkoko n'essuwaani y'omuceere. Akkiriza. Namyalo akugambye kaneerowooze, kitegeeza nti namyalo akutadde ku pending probation. It's a probability either okukkiriza okwagala oba obutakwagala. That's why nkutegeeza nti olunaku terubeerangako mulabe wa kkanisa ya Kristo. Ekyo tebakulimba wadde n'omulundi n'ogumu. Terulibeerako mulabe wa Kristo. Tukategedde. Soma Bayibuli yonna gy'olina, version yonna gy'olina, kazibeere zino ez'abafuula nnenge ze bafulumiza olwaleero. Daniel 7:25 waliwo think, alirowooza. Alirowooza, 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 alirowooza. He shall think, he shall think, he shall think. It's a probability. Tukategedde. It's 1/2. And olunaku terubeerangako mulabe wa kanisa ya Kristo. Ekyo twakitibeetingako dda n'aba Seventh Day.
kakati ekyo nkimaliriza ndowooza okakootinze bulungi nnyo ako alirowooza. Kakati bw'owuliriza audio y'ekibuuzo kino ekya mwannyinaze Rose, katukizeeyo mabega katono tusobole okukwata ensonga eno bulungi nnyo. Ekyo we tukimaliriza waliwo era ensonga ndala eri mu lunyiriri olwo gye njagala ate okukwatako kuba nkulu nnyo. Katuwe sisita waffe Rose obudde tumuwulirize. Namwena Mukama abatuweere nnyo omukisa, mwebale obutakoowa. Ndinawo ekibuuzo nga kiva mu Danieli 7:25 wagamba weewati musomesa Mukama waffe akuwe nnyo omukisa okubeera nga otusomesa wamu ne musumba, mwebalire ddala. Wagamba weewati alyogera ebigambo olwa 25 lugamba we luti basonyiwemu olw'eddoboozi eriyitamu. Alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo era aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo n'amateeka agassibwawo. Awo we wali ekibuuzo kyange, omulaba ono biseera kye bye yakyusa n'amateeka gaabyo. Kakati bw'owuliriza ekibuuzo Bayibuli gy'asoma newankubadde ng'oluganda lwayo sirukiririzaamu 100 ku kinne waakyo, naye tujja kgenda nalwo kubanga era byeyogera bitegeerekeka. Naye ate bw'asomye Bayibuli egamba nti alikyusa oba aligezaako. Kale katugende n'ekyo nti aligezaako. Kakati ate ye bw'amaliriza n'abikka Bayibuli n'abuuza ekibuuzo n'agamba omulaba ono biseera ki byakyusa. Tukaddemu okawulire, kawulirize. Yo ali waggulu ennyo era aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo. Aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo. Aligezaako. Kati Bible versions endala zo zisomesa he shall think, alirowooza. Kyova olaba nkugambye nti ne Bible gyakutte katugitwaliraawo bwe tutyo. Naye alirowooza, he shall think. Concordance Bible egamba he shall think, alirowooza. King James he shall think. Kakati bw'amaliriza bw'ati okugamba nti alirowooza oba aligezaako, kati wuliriza n'obwegendereza nnyo ate ye ekibuuzo kyasimba engeri gyakireetamu weewali okukyama. Kyova olaba nti baganda baffe bali abalala bwe babikula Bayibuli b'Ebbulaniya essuula esooka n'olunyiriro lwokubiri, mu nnaku ziri Katonda bwe yayogerera naffe okuyita mu mwana, naye mu nnaku zino bakisoma batya? Kati ate bo ne batuuka ne bagamba naye mu nnaku ez'edda Katonda bwe yayogera naffe okuyita mu bannabbi n'abirala mu ngeri ennyingi, diverse manners, naye mu biseera bino eby'oluvannyuma yayogerera naffe okuyita mu mwana. Kati bwe bamaliriza okusoma yayogerera naffe okuyita mu mwana, Bayibuli ne bagibikkako. Muwulidde Bayibuli bw'esomesa mu nnaku zino ez'oluvannyuma Katonda ayogedde naffe okuyita mu mwana. Akyamye, atomedde. Kakati sisita waffe ono naye atomedde. Lwaki? Kubanga Bayibuli engeri gy'agisomyemu agisoma kiyumba, anaagwa, enkuba yeeyejja, tudduke tusome mangu, tudduke tusome mangu, tudduke tusome mangu. Wuliriza mukwano gwange, wuliriza. Abantu bangi nnyo basoma b'Ebbulaniya essuula esooka olunyiriro lwokubiri. Naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogerera naffe okuyita mu mwana. Bwe bamala ne babikka Bayibuli ne bagamba nti bannange muwulidde Bayibuli bw'esomesa mu nnaku zino ez'oluvannyuma Katonda ayogedde naffe okuyita mwana. Bayibuli si bw'esomesa, tegamba ayogedde, egamba yayogera. Kakati nga tunaba kugenda deeper into teaching the word of God mu Danieli 7:25 tusooke tukyuse entegeera yaffe y'ebigambo n'endowooza yaffe y'ebigambo, kubanga nkitegedde nti nnyinza okugenda ewala okusomesa ekintu kino n'otakitegeera, omutwe ne gukuzimba ne gukaluba n'otabitegeera. Ekyo nkimanyi, kyova olaba nkigenda mpola, tetugenda na kukimala kati, tujja kitegeera nkya. Naye olwaleero njagala okyuse bukyusa ntegeerayo kukubikula ku magezi otegeere nti bw'oba osoma Bayibuli weegendereze. Sisita waffe bw'asoma Bayibuli alina ebigambo by'ayogera, naye ate bw'amaliriza n'agibikkako n'assaawo ebibye. Okategedde?
kawulirize. Wagamba weewati alyogera ebigambo olwabiri mu ttaano olugamba bwe luti bansonyiwemu olw'eddoboozi eriyitamu alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo era aligezaako okukyusakyusa aligezaako nkutegeezeza nti oluganda lwa bayibuli lwe katulusonyiwe tutambule nalwo naye aligezaako okukyusakyusa ebiro. Bayibuli endala versions ziri ze tusomeza concordance King James he shall think alirowooza. Uliriza ebiseera ebyateekebwawo n'amateeka agassibwawo awo we wali ekibuuzo kyange omulaba ono biseera kye bye yakyusa n'amateeka gaabyo. Kati awo wali ekibuuzo kyange omulaba ono biseera ki bye yakyusa n'amateeka gaabyo. Kati olaba nti ye adduse emisinde n'atusooka ne mu maaso n'atuwa okubikulirwa kw'olunyiriri n'ajjawo bayibuli kyeyogera n'ateekawo ekikye. Oba nfunye bulungi? Abuuziza ekibuuzo mukakati mbuuza ekibuuzo mulabe ki biseera ki n'amateeka omulaba ono bye yakyusa era bw'omuwa obudde agenda kudduka misinde nnyo akutwale atandike kukusomesa sabbiiti nti sabbiiti ne bagikyusa sabbiiti ne bakola bwe bati wangi. Mukama yeebazibwe nnyo omulungi. Omulaba ono biseera ki bye yakyusa? Akazeemu omulaba ono biseera ki bye yakyusa. Kati ekibuuzo kye kiraga nti yabikyusa nadda naye nga n'omulabi gwayogerako tannaba kubikulwa. Ate nga ne bayibuli yennyini nnyini etusomesa nti he shall think alirowooza. Otegedde we tubulira mwana omu nali muwuliriza okwo ng'asoma bayibuli n'abikula olunyiri mu bayibuli n'agamba nti mwani yali asomesa n'agamba nti omutiini gumera gutya ku musaana. Bayibuli si esomesa nti omutiini oba mutiini gumera gutya ku musaana. Kati ye yasomesa n'agamba nti ddala omutiini gumera gutya ku musana. Gw'olaba kijja omutiini okumera ku musana. Kati n'atandikirawo okusomesaawo byonna biyaddako okusomesa bifu. Kakati nze nina ekintu kye nnina mu bulamu bwange nabategeeza ne mbagamba baana ba Katonda omulembe guno gwe tulimu muwulirize nnyo. Bw'oba tosobola kuwuliriza laba awo we tukema omwoyo oguli emabega eri ekigambo ekyo ekyogerwa. Tuli ffenna njagadde kubaako ekintu kye nkusiigira olunaku olw'enkya ngenda kukusomesa ekintu kino naye njagadde ggwe ampuliriza weekubemu tooki mu nsomayo ey'ebigambo bino kubanga obudde butudduseeko nga nkyali mu kuddamu sisita engeri gy'asomamu ebigambo bino. Nze nina ekintu Katonda kye yampa tero kigamba abooluganda siraba ndwawo okulaba era mwabagamba nti nalabye Mukama yandaze yanjolesezza mbakubira mu ngalo mwakiweebwa naye nze ndwawo era lwendabye ntambule ettaka mpulira lyagala kwabika naye ate mpulira nnyo oyogera akantu bwe kati nenkafuna oyogera akagambo katono nnyo bwe kati nenkufuna nemmanya nti ono nedda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati sisita ndooza tugenda kumuddamu enkya okumusomesa naawe ampuliriza ku Mande tugenda kumuddamu musomesa naye nga tetunavaako njagadde mbeeko ekintu kye nkubikulira mu Daniel 7:25 oba oliawo ekisumbuwa abantu bonna oba oliawo n'ekisumbuwa sisita. Daniel 7:25 takwataganangako na sabbiiti. Ekyo ne bw'oba oyagala otya ne bw'ofukamira ne weesalaasala ne bw'osula enjala ne bw'osiiba emirundi 10 ku kinne waakyo ne bw'oba ofa otya Daniel 7:25 talina waakwataganira na sabbiiti. Ekyo tebakulimba era bw'oyagala bakulimbe
genda mu ba Seventh Day bakulimbe ng'olunaku lwa Sabbiiti olukwatagana ne Antichrist era lugenda kuba lwa bulabe nnyo. Mubeere eyo babalimbe. Naye nze abaddeko nabo tetudibetingako nabo ne batugoba ne batukyawira ddala. Ebibuuzo bye mbabuuza bye bimu ku byembuuza sister waffe onampuliriza ng'olunyiriri bwalusomye n'amala n'abikako Bayibuli n'amala n'agiggalawo n'asoma bibye. Nze mbuuza omulabo ono biseera ki bye yakyusa? Museveni tayinza kuswala kubuuza kibuuzo ekyo. Daniel 7:25 era yakyusa ebiro era n'akyusa n'amateeka, yakyusa ebiseera n'akyusa n'amateeka. Mateeka ki? N'olwekyo njagala kutegeeza sitaani ono yakyusa amateeka ga Katonda n'assaawo amateeka agage n'akyusa n'ebiseera. Ebiseera ebyo Sabbiiti era Sunday law ejja nga temusinza ku lwa mukaaga ku lunaku olw'omukaaga nga musinza ku lunaku olwa Sabbiiti. Kakati bwe mba naawe kumpi nkukwata n'enkukuba empi n'enkukuba n'emiggo n'empandikira chairman ebbaluwa ow'oku kyalo ne mutegeeza nti chairman nkusabye sigenda kukuba ono naye nkuba ntegeera ye. Abantu abamu beetaga kukwatira kibooko n'omugalamiza wansi n'omukuba n'omugaddamu osome n'asoma. Okitegedde nti sinnaba n'omwakati ddawo ogalamira n'omukuba n'omugaddamu okisome kisoma kitya ndi kisoma bwe kiti nti kati gw'osomye eki nti nze nsomye bwe kiti kati ddawo galamira n'omukuba ategeera. Kubanga tosobola kusoma lunyiriri lwa Bayibuli n'ogamba nti Bayibuli n'egamba nti aligezaako oba alikyusa. Kakati ate gwe nojja n'ogamba nti mulabe biseera ki bye yakyusa. Nyinza okuba ebigambo bino byange. Gasibwawo awo we wali ekibuuzo kyange. Kano lugamba bwe luti basonyiwemu olw'eddoboozi eriyitamu alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo era aligezaako okukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo. Aligezaako kukyusakyusa ebiseera ebyateekebwawo n'amateeka agassibwawo. Ago si mateeka ga Katonda. Ago si mateeka ga Katonda. Gano mateeka gassibwawo. Amateeka ga Katonda tegassibwawo busibwa. Kino kisukka ku kyolowooza. Kakati ate bw'amaliriza n'abikka Bayibuli n'abuuza ekibuuzo. Wali agambye aligezaako kukyusakyusa ebiseera n'amateeka. Kati n'abikka Bayibuli. Bw'abikka Bayibuli kikino ekibuuzo ky'abuuza. Awo we wali ekibuuzo kyange. Omulabo ono biseera ki bye yakyusa n'amateeka gaabyo? Omulabo ono biseera ki bye yakyusa n'amateeka gaabyo? Obeera oli off topic. Byebyo ebibuuzo era ye ensomesa y'aba Seventh Day. Kakati sigenda kulwisa obudde butugenzeeko dakiika na zokka mu 2, mu 3, mu 4, mu 5 tugenda kuba tuvaawo. Enkya ngenda kudda tusimbe ekintu kino. Olw'obudde ndabye nga kitugenzeeko wala nga nyinza obutasobola kukigaziya ssaawa zino kubanga tetwagala kuyingira ssaawa na budde bulala. Dduka nange mu kitabo eky'olubereberye essuula esookera ddala. Dduka lubereberye essuula esooka olunyiriri lubereberye essuula esooka obikule lubereberye Genesis chapter 1 otandike verses 5, 6, 7, 8 naye 5 ejja kola. Kambongereyo sister ono nga mu bikula Bayibuli. Mukama yeebazibwe nnyo omulungi. Omulabo ono bikula Genesis 1 n'amateega.
wali ebiseera ebyasibwawo n'amateeka, naye ebiseera ki byeyakyusa? Kubanga nnyeze kutunuuliramu mu byawandiikibwa nenzijja na kino nti watya nga omulaba ono yakyusa olunaku olwa Ssabbiiti n'aluuza mu Sande. Kakati tukomyawo. Kakati bw'avudde mu biseera ate n'ayingira mu lunaku, byanjawulo nnyo. Kino kye ngenda okwawulira olwaleero enkya twongerezaawo obudde bundese. Yawula kye bayita ebiseera, times, oyawule ne kye bayita days oba de, byawukana. Danieli ayogera ku kye tuyita times. Kati edda obudde bwabwe baabubaliranga mu ngeri za njawulo, biro na biseera, seasons and times, seasons and times. Olunaku tebaalutwalanga as a season, tebaalutwalanga as a time. Olunaku terwabeeranga as a time. Tukaddemu edda nga babalanga ebiro n'ebiseera, ebiro we biridda, ebiro we biridda. Bible esomesa seasons and times, in due seasons and out of seasons and out of times. Kakati Bible yaffe olubereberye essuula esookera ddala, njagala nkulaga ekigambo Bible kyekozesa okikompeyalinge ne lubereberye Katonda ng'atonda eggulu n'ensi. Bible esomesa nti in 6 days he created heaven and earth. Buli kimu kyali kiwedde. Kyenva nkugambye nti bikula lubereberye essuula esookera ddala olunyiriri lwa 5. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro, ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olumu. That was the first day. Olwo lwe lunaku olumu. Okkirira wansi n'akulaga mu lunnyo lw'omunaana, olwo lwe lunaku olwokubiri bwe yatonda ebbanga n'aliyita eggulu. Olwo lunaku olwokubiri. Ojja kukkirira wansi paka w'onaatuuka ku lunaku olw'omukaaga. Olunaku olw'omukaaga Danieli si lwayogerako. Danieli tayogera ku lunaku lwa mukaaga. Danieli bw'ayogera mu Danieli 7:25 talagula lunaku. Danieli alagula biseera. Biseera, biseera, biseera. Danieli tayogera nti olunaku. Yaligambibwa ati era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo, era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, era alirowooza okuwaanyisa olunaku. Yaligambye olunaku kubanga luli lumu olubamenya. Ssabbiiti si ye bamenya. Ssabbiiti erimu ennaku mmeka? Ssabbiiti luba lunaku lumu. Kakati bino biseera, times, soma oluzungu. It's not time but times. Bwe mba ngamba mango guba muyembe gumu, mangoes giba miyembe mingi. Mangoes. Kati yawula Danieli olulimi lwakozesa naawe olulimi lw'okozesa luyagala okuteekawo ensonga eyo. Seasons and times. N'amateeka. Amateeka gano agoogerwako si ge mateeka ga Katonda. Nedda. Si ge mateeka ga Katonda. Kubanga ekkanisa ya Kristo teri mu kutambulira ku mateeka Omuseveni g'alowooza okusimbawo. Omulabo ono ngenda kulaga mu maaso awo, nkulaga amateeka gayagala okukyusa oba amateeka agoogerwako wano. Wano amateeka gayogerako gansi. Government, amateeka ga gavumenti. Amateeka ga gavumenti gajja kutandika ng'okukyuka.
naye nga agakyusa gava ku ono okukyusa amateeka n'amateeka. Bwe tugenda ne tunoonya ekigambo kino ekiyitibwa amateeka ekyakozesebwa mu Danyeri mu Bayibuli ey'Oluhibru, ekigambo kino gye kiva si kye kimu n'ekigambo amateeka Musa gaayogerako, byawukana. Ebitabo ebitaano bye twandise Pentateuch, ebitaano eby'amateeka ga Musa, amateeka agalimu si ge gano agoogerwako wano mu Danyeri 7:25. Mukama waffe yeebazibwe, maliriza. Si ge mateeka agoogerwako wano. Times, seasons. Bw'otunulira ekigambo ekiyitibwa laws, Hebrew, ekivvuunula bulala kiriba dath, dath. Naye ate Musa agage gavvuunulwa bulala. So newankubadde ng'ennimi zikyuka tebikwatagana. Amateeka agoogerwako mu Danyeri 7:25 si ge mateeka Musa gayogerako, oba si ge mateeka gali mu bitabo ebitaano ebya Musa. So ne bano abakivuunula nti amateeka agali wano mu Danyeri 7:25 ge mateeka ga Katonda, bafu, bali ku bifu, bali ku byabo. Nolwekyo bwe muba musoma Bayibuli mugende mpola. Eddakiika ziweze 46 kwanirizaako nnyo ku Just Gospel Media Uganda. Nkusibudde. Njagala kutegeeza nti gye tuli nnyo ku Just Gospel Fellowship Center WhatsApp channel yaffe, era gye tusinzira okulabika nti twewagala. Tuli obuweereza obutatya, ate tuli obuweereza obwogera ekigambo. Tigwegedde kikyamu oba onyiiga n'onyiiga, bw'oba oteerera n'oteerera, kubanga tetulina budde. Mostly njagala kweyogerako, sirina budde kubanga manyi kyendimu, manyi kyendiko, manyi kyentunuulira. I don't have time. Obudde bwe nnina, ekisa kyenfunye kuweereza gwe ampuliriza. Bw'ofuna omukisa then awo mba mpeereza Katonda. N'olwekyo weeteeketeeke. Olunaku olw'enkya tugenda kudda tutandika okusomesa straight away. Tetugenda kudda mu bino bye tubaddemu, kugenda straight away mu kusomesa. Otegere Danyeri wano yali ategeeza ki? Wano njagadde kusooka kugolola wa Luganda sister waffe mwannyinaze kumukubamu ku kibooka awo azuukuke. Kyemmanyi ndoza bw'anaafuna message eno agenda kuzuukukamu, naawe abadde ali eyo naawe ogenda kuzuukukamu. Olunaku olw'enkya tunaatandika ojja kuba ozuukukidde ddala. Kwanirizaako nnyo, kusabidde ekisa kya Katonda. Gwagamba nti oyagala kusabako naffe, katusabe. Ate addi andibadde agamba nti njagala kusupportinga obuweereza bwammwe kubanga tuli mu kuteekateeka kubusimba. Ennamba ziyitawo wansi awo, Sumba Leonard Lwanyaga, osobola omusindikira ka message awo ku nnamba eziyitawo wansi ku screen yo. Message tujja kugifuna. Ate ng'oliyo ng'ogamba nange nandyagadde embeera ekitundu ku buweereza bwammwe tusabeko wamu ffenna, naawe osobola okutuswa comment yo wansi awo, oba nja kuteekawo ennamba yange ya WhatsApp kw'osobola okutusinkanira. Katusabe nga tuggala kitaffe omwagalwa, tukwebaza lwakadde kano akalungi nate era k'otugerekedde ffe okubeera mu maaso go ssebo gw'atagwawo. Nate kyenva mbasabira ekisa, amaanyi. Webagala abantu bano Mukama, abantu nga babuze, abantu nga basomeseddwa ebintu mu mitwe gyabwe, Bayibuli n'esoma birala ne bagibika ne boogera ebyabwe. Obuswavu bufaanaganako bwe butyo. Sitaani bwasimbye mu mitima gy'abantu, tubugoba bugende. Bantu bano babikula okutegeera, bayigirize kigambo kyo, basimbe ng'omubi ne bw'anajja okubayuuza tewali n'omu agenda kuyuuga, wabula banaayimirira
ne boogera ekigambo kyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale gwatagwawo babike n'omusaayi gwo baagale okusingawo ennyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeere ddala omulamu. Sharingako ne munno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bye-bye. Nkulamusizaako ate kangende tusisinkane aba Just Gospel Fellowship WhatsApp Center tulabe WhatsApp Fellowship yaffe eyo kiki kye bagamba. Abankumire Mukama, sigadde ndi Nicholas emabega w'eddoboozi lino muzindalo guno jompulirira. Abo mu Saudi Arabia Mukama bankumire, abo mu America mu mawanga ag'enjawulo. God bless you. Amen. Tomorrow we meet again. Bye bye. Wewe sige wange